toge tweyongera okuyiga n'okubikkulirwa ebyo ebyawandiikibwa mu kitabo ekitukuvu Bayibuli. Njagala okubalamusaako Mukama waffe Yesu Kristo, mwebale kuwaayo kadde. Nsaba Mukama Katonda abawe omukisa olw'okwagala Mukama Katonda wammwe, kubanga tetulina kirala kye twasigaza kyokka okuleka ekyo. Katonda yatwagala nze naawe nga tetunnatondebwa na mu mbuto z'abannyaffe. Jeremiya bw'atugamba bw'atyo. Kyannaku nti bwe tugenda tuvaamu n'abaako n'ebikulu byatutuusaako, ate ne tutandika omuvaako mpola mpola. Naye bwe ndaba ye abantu nga baagala Mukama Katonda waabwe, bamuwa ebiseera, bamuweereza, mpulira essanyu, naye ate ne neebaza erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Bassebo ne bannyabo, nga mumanyi akadde ka wano kaba katono, nnyinza obutalamusaako omu na omu, naye nnyongera kubeebaza bwebaza. Era mu kiseera kino njagala tugende mu maaso n'ebyokuyiga byaffe ebiriko omutwe ogugamba nti naye ggwe bw'osabanga. Statement eyo ekoma mu kkubo, naye we tunaamaliriza nga tutegedde ekitundu ekisembayo. Olunaku olwaleero lwe lunaku olwokubiri mu nnaku zaffe 10 mu byokuyiga, era olunaku olwaleero luliko omutwe ogugamba nti tuyigirize okusaba. Tulinga abatamanyi kusaba, naye kati twegayirira batuyigirize okusaba. Olunyiriri nga bwe balusomye Luka 11 lugamba nti awo lwatuuka bwe yali ng'ali mu kifo ng'asaba, bwe yamala omu ku bayigirizwa be omu n'amugamba nti Mukama waffe tuyigirize okusaba. Olunaku lwaleero tugenda kuyiga okusaba, naye nga si nze njigiriza, naye Mukama waffe Yesu Kristo nga bwe yayigiriza abayigirizwa be, naffe tugenda kuyiga. Katwebaze Mukama, ne leero tweteeka mu maaso go tukusaba otuyigirize byonna, nga n'ekikulu ku mulundi guno tuyigirize okusaba. Ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe tusabye, amiina. Bassebo ne bannyabo, abayigirizwa abavubuka bagamba nti baasalako Mukama waffe Yesu Kristo, naye ne bamugamba tuyigirize okusaba. Abasajja abo abakulu abaali batambuddire Mukama waffe Yesu Kristo nga bamutambuddeko naye akabanga, baali tebamanyi kusaba. Kiki ekyali kiguddewo balyoke bagambe Yesu Kristo nti tuyigirize okusaba? Bwe baasabanga teyabawuliranga. Kiki kyama kye ekyali mu ekyo? Kiki kye baali bagezaako okutegeeza nti tuyigirize okusaba? Njagala nze naawe oteekeyo nnyo omwoyo ku kyokuyiga ekyaleero, kubanga kikulu nnyo. Byonna biba bikulu, naye ate kino bwe nabadde nkiteekateeka nalabye nga kikulu nnyo. Bassebo ne bannyabo, olunyiriri luno oluli mu Luka, seruli mu Luka lukka ne Matayo gye ruli. Kampeeko katini nnyo ku brief background yalwo. Ellen G. White atugamba akatabo erinnya ligenze, ne bwe naalijjukira nja kulireeta, nja kubabuulira. Ellen G. White atugamba nti bassebo ne bannyabo, nti Mukama waffe Yesu Kristo yeeyawula nga bwe yali enkola ye. Bw'oba oli musomi wa Bayibuli bulungi, nga bw'omulaba nti bwe yayambuka ku lusozi olw'okufuusibwa, yagendako n'abayigirizwa basatu ku 12 be yalina, ate mu lusuku Gesumaani era agenda n'abayigirizwa basatu. Naye mu bifo byonna
kansaitingeko ebyo byonna naye mu bifo byonna mukama waffe Kristo bwe yali agendanga okusaba weewaawo atwalako abasatu naye ate abasatu nabo ayinawo abatuusa n'abagamba mukomaawo ate ye ne yeeyongerayo mu maaso. Ekirala bassebo ne bannyabo nti yali mpisa ya mukama waffe Yesu Kristo emirundi egimu ate n'asigala yekka singa mujjukira scenarios ezimu ziwerako nti Yesu Kristo bwe yali n'obuweereza n'abayigiriza be bo n'abagamba balinye eryato bagende ne bamulekayo bokka baali ezita nti tebaagala mulekayo kubanga n'amaato gaali gaweddewo nga eririwo erisembyeyo abayigirizwa mwe balinye. Njogera story oba emboozi mukama waffe Yesu Kristo we yafunira omuyaga omungi ku nnyanja. Bassebo ne bannyabo njagala muwulize kino nti ye yasigalayo ng'asaba. Bayibuli tekyogera naye ekimulesaayo ye yali ayagala okufuna akadde yekka asabe. Era bw'amala n'ajja okusinkana banne agenda okubasanga ng'oggyeko olwo ngamba story eno endala awo yasangira Peetero nga Yesu Kristo atambula ku mazzi. Peetero amala n'omugamba nti naye ddala yeggwe bw'oba yeggwe mpita nange nzije n'amuyita n'ajja naye yali asigaddeyo ng'asaba. Kolo tewaliwo yali amulengera ng'asaba. Ekyo nno kikulaga nti emirundi mingi Yesu Kristo yafunanga akadde yekka n'asaba. Ne ku mulundi guno bassebo ne bannyabo olunyiri lugambye nti awo lwatuuka bwe yali ng'ali mu kifo underline the word ng'ali mu kifo ng'asaba bwe yamala ku bayigirizwa be omu n'amugamba nti mukama waffe tuyigirize okusaba. Mukama waffe Yesu Kristo yagenda mu kifo ekyo n'atandika okusaba ku mulundi guno ng'ali yekka. Batugamba nti mukama abayigirizwa bagenda okulaba Yesu Kristo aluddeyo ne batandika okumunoonya. Tekwali kumunoonya passe naye ne bagenda mu kifo we baali bamanyi nti bw'aba tali nabo nga bali mu kitundu ekyo aba ali mu kafo kali ng'asaba. Ne bagenda bonna 12 nti batuukayo bamusanga ali mu kusaba, ali wakati mu kusaba era bw'aba asaba tebaamunyega tebaayagala muinterruptinga mu kusaba. Ne bayimirira from a distance ne batandika okumwetegereza ne batamulinda asabe. Naye abayigiriza bano Sister White agamba nti nga bamwetegereza ng'asaba bino bye baalaba. Kino ekikulu ennyo kwe bava okukola statement eno nti naffe tuyigiriza okusaba. Kiki kye baalaba? Nti bagenda okwetegereza Yesu Kristo wakati mu kusaba nga feesi ye masamasa nga si oli bulijjo gwe babeera nayo. Gye yagendanga okwennyikira mu ssaala n'okusaba nga yenna amasamasa ng'afuuse so okumasamasa nga yeesize ebizigo ng'aliko ekitiibwa ekyenjawulo kye baali tebalabangako nga yenna masamasa ekitiibwa kya Katonda. Muganda wange mwannyinaze, Yesu Kristo bwe yamiinisa kiri ekimasamasa ne kivaako. Era bwe bamwetegereza omu ku bayigirizwa, Bayibuli temwogera yali ani naye I want to guess nti yali Peetero. N'akola statement eno ey'olunyiri lwe batuwadde mu Luka 11 olunyiri olusooka nti bwe yamala okusaba ku bayigirizwa ab'omu n'amugamba nti mukama waffe tuyigirize okusaba. Tuyigirize okusaba. Bassebo ne bannyabo abayigirizwa ba mukama waffe Yesu Kristo
babuuza mukama waffe Yesu Kristo bamwegayirira. It was a kind and humble request nti naffe tuyigirize okusaba. Bayibuli teyongerako kiri naye nabo kye baali baagala nti bwe tubeera mu kusaba tuyingireko ate mu siteeti endala, naffe tubeere mu siteeti endala. Nasoma akatabo akamu ke nerabidde tayito nenga sika Ellen G. White nti bwe basanga nga Yesu asaba nga Yesu Kristo ali amasamasa ekitiibwa ekyenjawulo ne beetunulako bokka na bokka ne bagamba dda naffe tuba tusaba tuti bwe tubeera, ne bagenda bakolamu experiment just adjacent mukama waabwe Yesu Kristo we yali era naffe mukama waffe nti ne wabaawo afukamira asaba naye nga ye bw'asaba tamasamasa paka bonna 12 bwe baggwayo ng'omu afukamira n'asaba banne ne bamutunuulira 11 nga tewali kumasamasa mpaka laawundi bwe yaggwako. Ne bwe bajja eriiso ku oli asaba omumu kubayigiriza ate bwe baliteeka ku mukama waffe Yesu Kristo nga Yesu Kristo ye amasamasa naye nga wali kubayigirizwa paka bonna laawundi bwe yaggwayo 12 nga tewaliiwo amasamasa nga Yesu Kristo bwe yali amasamasa. Kyova olaba bamwesibako nti Yesu naffe tuyigiriza okusaba. Bayina ekyama kye baamulabamu naye nga tebaagala kukyatula naye nga bagamba bulijjo tusaba ffe nga tetumasamasa. Ne kitegeeza ayina ekirungo ingredient endala gy'ateeka mu kusaba ye n'amasamasa ffe ne tutamasamasa. Kyali kirungo kyekyo. Basaba ne banyabo kyova olaba the gifts and graces of others should excite us to covet earnestly the same. Their zeal should provoke us to holy imitation and emulation. Njagala mbabuulire nti ebirabo by'abantu abalala biteekwa okutusikiriza okulaba nga tubyegomba nga tubikopa nga tubigeegenya nga tubitambuliramu. Njogera abalala kati naye weeteekemu nti ebikolwa oba ebirabo by'abantu abalala biteekwa okutusikiriza tubyegombe. Kati weetekewo nti ebirabo byo biteekwa okuba nga bisikiriza abalala byegombe. Ntambulayo nga otambula ocalculating steps nga abantu bagamba nange nandyagadde okutambula ng'omukazi oyo ng'omusajja oyo. Waliwo Katonda bawadde eddoboozi eddungi soft voice ng'oli bw'ayogera owulira towandyagadde amalirize kirina n'okuyimba oyina ekirabo ekyo nga bw'oyogera eddoboozi lyo lisikiriza abantu. Oba oli wabbogo oba bw'otambula osaatuuka wenna. Saagala kuvuma naye ngera kuleetako kubanga nze sikumanyi nnyo oba oli awo naawe tomanyi nnyo. Ekirala basabo ne bannyabo kiyinza kuba neeyisa yaffe kalakita nga omuntu bw'akutunuulirako muganda wange mwanyinaze talina kyayinza kwegomba kukukopako. Oba bwana buto abasinga ku ffe tuli mu myaka egimodolinga abalala modeling others nga wabaawo omuntu mu congregation oba mu community ng'agamba njagala mbeere ng'omusajja oyo, njagala mbeere ng'omukazi oyo. Kakati it's upon you and me. Byenkola eriyo omukululo ogubigoberera gwensiga. Mukama waffe Yesu Kristo be basanga ng'asaba bakyegomba ne batakoma ku kyegomba kyokka ne bamusaba nti nsaba tuyigirize naffe tusabe nga ggwe bw'osaba. Kyakabi nnyo okuba ng'olina ku myaka gy'olina gw'ogimanyi nange nnina egyange nga tewaliiwo muntu n'omu around you alina kyakwegombako kyayinza kukopa.
kyayinza kukoppako. Kale ebirala byonna bwe bigaana, kale akukoppeko endya nti njagala ndye ng'omukazi oyo, njagala ndye ng'omusajja oyo, nga bwe ndya siswangula. Ayina table manners ze mwagalako, etiquettes oyo wakikale byonna bwe bigaana, baako akantu akatono ennyo, kubanga yagalagaana Katonda atuwadde ebirabo naye tuganye buganye bikozesa. Agamba nti their request is, Lord, teach us to pray. Give us a rule or a model by which to go in praying and put words into mouth. It becomes, waluke njagala okugamba nti abayigirizwa bano baali tebagamba Mukama waabwe Yesu Kristo addire ebigambo abibateekenga mu kamwa, nti oba oli awo baali tebamanyi bigambo byakwogera. Si kyekyo, nga bwe mbawadde background kati mwe mukitegedde nti otandikanga bw'oti nozzaako bw'oti nozzaako bw'oti. Tuyigirizenga okusaba. Basabo ne banyabo, naye nga bwe mbagambye baali balina kye balabye ku Mukama waffe Yesu Kristo. Lord, direct me what to pray. For Lord, give me praying graces that I may serve God acceptably in prayer. Lord, teach me to pray in proper words. Give me a mouth and wisdom in prayer that I may speak as I ought. Teach me what I shall say. Basabo ne banyabo, waliwo lwe tugenda mu maaso ga Mukama Katonda ekyamazima nga oba wali owuliddeko omuntu ng'asaba naye owulira ng'essaala ebuzeemu ng'ebigambo ebikozeseddwa oba tebiri mu mwoyo. Ngezaako okuleeta ekigambo naye ndowooza kyengezaako okwogera okitegedde nogayi ani asaba essaala eyo ng'owulira ne waliwo omuntu asaba n'owulira nga kyo. Basabo ne banyabo, wano abayigiriza bano baali bagamba Mukama waffe Yesu Kristo nti biki bye tulina okugamba, si kigambo nti essaala enkulaminge. Nze eri gye nava mu Church of Uganda, abamu bakimanyi abatono ennyo, gye nava mu Church of Uganda osanga nammwe muyina gye mwava. Abamu nga mwafuna omukisa ogukangwite mukisa, abalala mu Catholic Church, abalala kuva mu Busiraamu. Naye eddiini ezo entono ze njogeddeko nti waliwo essaala ez'ekikwate. Nze nzijjukira essaala gye twasabanga ku makya nga twakazuukuka. Kuliko n'oluyimba lwalwo, enkya bw'onoozuukuka, nga essaala eyo nkyagijjukira, n'ey'okwebaka n'ey'emmere. Era bagambanga gundi saba essaala eyasabibwanga nga lumu January, yesabwanga era nga throughout the year, era yeddako up to now gye bakyasaba. Gye bakyasaba. Kaakati ne mu Busiraamu bwe buli n'Obukatuliki essaala ezo. Kaakati wano omuntu amanyi okusaba, ekyo si bwe kibeera. Ekyo si bwe kibeera, kubanga essaala Yesu wabaawo ku mikolo gye ndaba wabaawo n'essaala embandike. Essaala tesaanidde kubeera nga yeemu. Kubanga needs zaffe zivaalinga buli minati, buli sekendi, buli lunaku, buli mwezi, buli mwaka. N'olwekyo kubanga ne bwe kuba kusaba kulya mmere, ng'emmere eri maaso wano, waliwo asabanga mulwadde kakati ng'agenda kulya akakantu katono. Kakati essaala gye nsaba nga ngenda okulya nga ndi mulamu, appetite eri waggulu, si yeeyo, yeemu gye nsaba nga sina na appetite.
kubanga oyinza n'okusabira obusabizi omuntu ng'ogenda muwa omujjanjaba naye ng'olina omusabira alye kati essaala ey'okulya ery'enkulaminge eba tekola waawo. N'olwekyo kyekyo abayigirizwa kye baali bagezaako gamba. Ono agambye nti bigambo ki bye nnina okwogera? Basebo ne bannyabo abamu tugenda mu maaso ga Mukama Katonda n'olukangaga olukangaga lw'ebyetaago byaffe. Jjo nabadde nzizaayo omwana ku ssomero naye the before ya presentinga dda lisiti very mpaka eno list of requirements. Abamu tugenda mu maaso ga Mukama Katonda nga tulina olukangaga lw'ebyetaago oluva eri mpaka eno wansi. Olumu ffe abakyaweerera lisiti egenda ne ku peegi eddako kyokka nga olupapula lwa foolscap bwe ruti. Tugenda kwiraba leero bassebo ne bannyabo. Ono kyava agamba nti okusaba kukulu nnyo nti kubanga buli lw'ozuukuka ku makya waayo ekiseera okutandika by'okola n'okusaba. Jjo twaemphasizinze nnyo okusaba kati twagala kuyigirizibwa. Kifo kitulabye Mukama waffe Yesu Kristo nga yayina nti n'agenda mu kifo okusaba yayina we yasabiranga ku makya ng'ozuukuka yayina ekiseera yayina n'ekifo we yasabiranga. Ekiseera n'ekifo kikulu nnyo. Every morning you have to dedicate yourselves before the Lord in prayer. Ekyo kikulu nnyo. Tozuuka buzuukusi n'ogenda n'otambula. Era mu ssaala eyo biki ebyandibaddemu. Totandika na lukangaga nti Mukama Katonda kakati olunaku lukedde ngenda mpa kino nsaba omukisa gwo. Nedda muganda wange mwannyinaze. Okiteekwa okuyiga okusaba. Si buli omu nti azuukusa enkya ya leero. Mwebaze Mukama Katonda naye ng'ate tunnamwebaza eri gye tutajjata kutuuka leero nti okusaba kwandibaddemu n'ebitundu nga bwe tunaalaba ne maaso eyo nti ng'ofukamidde mu maaso ga Mukama Katonda bigambo ki right words ki z'olina okwogera. Essaala yandibadde etya? Yandibaddemu bitundu ki? Essaala yandibadde esooka n'ekigambo okusuusuuta Mukama Katonda, adoration. Gwe yatonda eggulu n'ensi, omuyinza w'ebintu byonna, eyatonda ensi n'ebigirimu, eyatonda ensozi, eyatonda ennyanja n'ebirala ng'oyiiya okusinziira buli lw'olaba obukulu. Oyinza n'okuba olina gye watambuliddeko n'olaba n'ogamba yes nti Mukama Katonda weebale. Nti bw'oba watambuddeko kakati mwe nga bwe mwava eno mu Uganda ne mugenda eyo gye muli ate kati oyongera okumanya obukulu bwa Mukama Katonda nti bw'oba otambulira mu bbanga eyo nti bw'obeera wansi n'olaba ebire ate bw'otambulira mu nnyonyi ate ebire ng'obiraba wansi ate nga ne waggulu waliyo ebirala. Kati ekyo n'okyebalizamu n'omutendereza olw'ekyo nti oyo awa abantu amagezi ne batema n'amakubo mu bbanga awo nga togalaba na maaso. N'ogenda esaala tonnatuuka ku kyetaago kyo muganda wange mwannyinaze. Omaze omutendereza, omaze omusuusuuta, n'ogenda ku kigambo kwenenya. Mukama nzize mu maaso go naye nga sisaanira, saasira obutali butuukirivu bwange. Nejjukira Bayibuli egamba forgive us our trespasses as we have already forgiven those who have trespassed us. Tusonyiwe ebyonoono byaffe nga bwe twasonyiye edda abo abatwonoona. Leka kusaba kusonyibwa nga kusaba kusonyibwa nga gw'ogaanye okusonyiwa oyina ekintu ku mutima. Kitegeeza Katonda okuwulira essaala yo oyina kusooka kusonyiwa. Kubanga musaaja ogenda okusaba mulimu okusaba okusonyibwa ate nga yateekawo ng'ate eri bwe yali abayigiriza yagamba tusonyiwe ebyonoono byaffe nga bwe twasonyiye edda abatwonoona. Then mutegeeze ekitundu ekiddako, mutegeeze ensonga zo. Te oluleeta olukalala luli wategese tolumutuusizaako. Era bw'omala eyo sabira n'abalala. Kubanga si gwe wekka yeetaaga emmere, si gwe yekka yeetaaga school fees, si gwe yekka omulwadde oba ayina omulwadde. Teekayo n'abantu ba Mukama Katonda abalwadde n'abayina obwetaago ebitali bya njawulo obibategeeze.
n'ekitundu ebirala tujja kuddako naye ng'ebyo bye bikulu ennyo. Muganda wange Mwanyinaze Ellen G. White agamba mu katabo Testimonies for the Church volume 7 page ey'ekikumi agamba nti kantandikire wano, agamba nti tokemebwa kulowooza nti ebiseera bino kuba kumala budde. Leka kukemebwa, don't be tempted nti okukoowoola Mukama Katonda kuba kumala budde, because you are rushing. Toyina na budde bukera kusaba osukusereeti bwe budde obujja okubeera obw'olubeerera okuyita mu mirembe egitaggwaawo. Mu nkola eno mwe tujja okufunira obuwanguzi n'engule mu by'omwoyo. Nze naawe essala yange eri nti tufune engule mu by'omwoyo. Tukoze ne tubeera n'engule, success mu bintu bingi, academic success, obufumbo bwaffe success, abaana obajjeemu eyo success, otikiddwa engule. Naye ne mu by'omwoyo tusanye tutikkulwe engule. Tunaagitikkulwa tutya? Nga tuwaayo obudde ne tusaba. Bw'agambye nti bw'ozuuka ku makya nga tonnakola kintu kyonna n'osaba, obudde obwo buli bw'obugazeeti nga ne bamanya nti owooluganda mwannyinaffe, maama, taata, ne ku ne bamanya nti zino essaawa kati ali mu kusaba. Ali mu kusaba. Gwe teweegombako baganda baffe abasiraamu nti kati budde bwa swala emirundi 5 emisaawa agenze kusaala. Wateekwa okubeerawo akadde famire bwemanya nti ono ali mu kusaba. Abayigirizwa bwe beetunula mwalawo ne bamanya zino essaawa abeera mu kusaba, ate asabira wali, katugende tulabe oba akyaliyo. Tekuba kumala budde. Tulowooza nti tumanyi okusaba, nga mwattu n'abaana bamanyi okusaba. N'abaana bamanyi okusaba, naye abayigirizwa bwe baalaba nga Yesu asaba ne bageraageranya essaala zaabwe ku zize, baakizuula nti tebamanyi kusaba. Eyo y'ensonga lwaki baagamba nti tuyigirize okusaba. Oyinza okuba muganda wange Mwanyinaze obadde olowooza omanyi okusaba, nga n'omwana, kubanga kyangu nnyo, n'omwana akola ki? Nga n'omwana asaba. N'abayigirizwa bwe baalaba ku nsaba ya Mukama waffe Yesu Kristo gye yali asaba, ne bamanya nti bulijjo tebamanyi kusaba. Saba, Mukama Katonda akuyigirize naawe okusaba mu ngeri y'enjawulo. Yesu kyategeeza kiri nti tewali kiyinza kukolebwa mu magezi go. Bisoboka kuyita mu buyinza bwa Mukama Katonda mwokka bw'obeera wa kufuna buwanguzi. Oteekeddwa okunyiikirira ddala mu kusaba. Okunyiikirira ddala mu kusaba. Kyolaba bagamba musabe ng'obutakoowa. Mu kitabo ky'Abaluumi essula y'omunaana olwabiri mu mukaaga, Pawulo agamba nti Omwoyo Omutukuvu alina okwegayirira ku lwaffe kubanga tetumanyi ddeeko ddala kusaba. Bwekituuka n'okuwandiikibwa era basaba ne bannyabo, bwe tusaba essaala zaffe si bwe zigenda. Mwoyo Omutukuvu aziwumbawumba n'azitereeza ne zituuka ewa Katonda ku ntebe ey'okusaasira nga zisaanidde. Kubanga emirundi mingi tetumanyi kusaba. Basaba ne bannyabo, okusaba gwe mukisa eri emmeeme. Gwe mukisa emmeeme yange gwefuna, kyekyama eky'obuyinza obw'omwoyo mu kulagajjalira okusaba, oba okwenyigira mu kusaba awatali kufaayo nnyo nga kukolebwa mu ngeri ey'ekyeyagalire nga bw'obeera osobodde okomekkereza. Tokyali bumu na Katonda. Sister White bw'agamba mu katabo Prayer page 12 ne 13 nti okusaba gwe mukka eri emmeeme, kyekyama eky'obuyinza obw'omwoyo mu kulagajjalira okusaba,
oba okwenyigira mu kusaba awatali kufaayo nnyo nga kukolebwa mu ngeri ey'ekyeyagalire nga bw'obeera osobodde okomekkereza tokyali bumu na Katonda. Jjukira jjo twayize mubeere mu nze nange mbeere mu ggwe. Tomala gasaba nga bw'oyagadde. No, Katonda muwe ekitiibwa. Toyinza kusaba otudde mu sofu wanisa okugulu Mukama Katonda webala olunaku olwaleero. Never. Toyinza kubeera mu buliri nga weebase weebisse Mukama nkwebaza olunaku olwaleero. Weebale nsaba onkuume neebake bulungi. Weebisse. Okwo kusaba kwa kyejo. Kwa gayaalo. Otutofaayo. Omu aba afuluma n'ayimira mu mulyango Mukama Katonda ankulembera mu lugendo luno nga bw'agenda. Omulala atandika kulya aba alya naga Mukama Katonda emmere no giwa omukisa ku Yesu Kristo Mukama ffeno nga bw'alya. No. God must be put in his right position. Era kyekifo ekisooka nga tonnalya saba. Leka kusaba nga bw'olya. Leka kusaba nga bw'otambula. Mbu you are rushing. Nedda muganda wange mwannyinaze sooka oweeyo akaseera okakkane. Lwaki Mukama waffe Yesu Kristo bw'okigobera yeeyawulanga n'abayigirizwa bagenda asabe? He was looking for a quiet and a humble place. Ekifo ekisirifu omwoyo gwe gugenda okwogerera ne Katonda. Njagala nkubuulire nti Yesu yasoosowazanga okusaba mu bulamu bwe. Ekintu kye yasookerangako nga emmambya tennaba kusala. Awo mu makya ennyo nga bukyali kiro n'agolokoka n'afuluma n'agenda mu ddungu n'asabira eyo. Makka 1:35. Yesu yalina ekiseera n'ekifo we yasabiranga. Leka okuva leero oteekewo ebiseera nti ku makya ssaawa 10 mpaka 10:15 mba njogera ne Mukama Katonda wange. Every morning and every night. Ne mu kiseera kye kino bamanye nti bw'oyingira mu ofiisi yo olutuuka bw'oti balaba boosi yeggaliddeyo. The first 5 minutes ezisooka aba ayogera ne Mukama Katonda. Tekitegeeza nti eka tewasabye. Bamanye ekifo. Temujjukira Danieri nti naye yayina ekifo naggula n'eddirisa we baayitanga nga balaba buli kaseera afukamidde asaba. Kitegeeza alina specific place and specific time. Okuva na leero ekyo kibeere mu mitima gyaffe ne mu bwongo bwaffe ne mu budde bwaffe. Ntegeeza abooluganda abaagalwa. Yes, wateekwa okubeerawo ekifo ekyenjawulo nga n'abaana bamanyi nti ddadi bw'aba ali wali. Kyova olaba abamu Mukama Katonda bawadde omukisa ne bakitegeera. Batuuse okuzimba mu mayumba gaabwe ne bateekamu a specific place ey'okusaba. Kambawe kasitole kano mbabuulira abantu levo gye baatuuka edda mu kusaba n'okusinza Mukama Katonda waabwe. Lumu naweezaako mu North Buganda Field, of course gye bansalira nga mpeeza mu ssomero lyaffe ery'ekatikamu nga head chaplain. Kakati mu kuteekateeka field eyo gisalako ffe twali eyo. Naye ttiimu yava ku division ngezze okulaba offices mu abaagala field abaagala okwawulibwako ddala mweteeseteese mutulage offices we zinaabeera. Of course waliwo enkadde naye nga waliwo empya. Empya ezo zaali ku musingi era bajja bazimba nga kaweefu nga bagamba tunatuukira mu kiseera kino wetusabidde zijja kuba ziwedde nga tuziyingidde. Nali ku lusegere. Saali mukulu nnyo naye twaliwo okwaniza abakulu abo naye nayagala nnyo okulaba biki bye beekenneenya. Pulaani nga bagiina eya drawing naye olw'okuba omusingi gwali gumaze kubanga omusingi baali bamaze ng'omusingi guvuddeyo bulungi ndowooza bagufiirinze na app kugamba bamaze n'okwawulamu rooms kati ne batandika okunnyonnyola nti bw'oyingira wano eno reception eno ofiisi ya gundi kiki eno board room.
ku basajja omu kuba tiimu yava ku isidi nebuuza omusumba Kajoba bino byonna tubirabye tinaye awo okusabira wewa we munaasabiranga wewa omukadde Miro naddamu kubanga ate area ye ebyobugagga yavunaanyizibwa ku byobugagga by'ekkanisa omuwanika n'agamba tulinawo mini boardroom ne main boardroom weewo okusabira omusajja yinsise n'agamba yes kino kirungi n'erinnya oliwulidde eno mini boardroom n'eri main boardroom but there must be a specific a designated place for praying we munaasabiranga ekifo ekyenjawulo nga si mini boardroom mbw'ate no si dining nga kino kifo kyakusaba mumugenzeeko era nenkijjukira nga nakirabako ne ku kitebe kya ECD nga waliwo ekifo kyanjawulo kyanjawulo wali we bakolera we basabira weewunye nga ate balinawo ekkanisa ez'enjawulo naye wali nga wakusabira mu makaago wabeerewo ekifo woosabira wosinkana Mukama Katonda wo ng'abaana be balaba nti oyingidde eri bamanya buli ayingidde eri aba agenda kusaba kale oyinza okuba tonnatuuka ku leve eyo kufunayo ruumu yanjawulo naye bamanye nti daddi bw'abeera mu kisenge ng'ali mu kasonda kali aba ayogera ne Mukama Katonda wo eyo ebeere empisa yo ebeere empisa yange okuva leero lutegedde enteekateeka eno nti abayigirizwa bwe bagamba nti tuyigirize okusaba Yesu teyabagamba nti musabenga n'ebigambo bino ng'ekikwate mu butuufu yabagamba bulungi obutaddiŋŋana mu bigambo buli lwe balibeeranga mu kusaba eyo Matayo 6:7 ne Yesu kennyini yasaba essaala efaananako obulala mu Yokaana 17 gye tutagenda kusomola obudde ng'asinziira ku bwetaavu obwaliwo mu kiseera ekyo waliwo abatandise okukopperera okuva sayidi eri eddiŋŋana ebigambo Mukama 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 omuliro okuddiŋŋana mu bigambo nedda nsaba essaala ng'eri straight leka kuddiŋŋana mu bigambo nkiwulira nga kitandise oli omusanga abamu batambula namu Mukama 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 Yesu 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 toddiŋŋana mu bigambo ekyo Bayibuli ekisiteetinga bulungi ekyo kikulu nnyo toddiŋŋana mu bigambo ngenda kiremerako kubanga ndaba kitandise okuyingira eno olusaala eba efuuse yakikwate okuddiŋŋana ebigambo okusaba kwe kweyabiza Katonda wo nga bwe kiba eri mukwano gwo Steps Christ page 93 okusaba kwe kweyabiza Mukama Katonda wo nga bw'obeera n'akazito nga kakutuulidde mu mutima n'onoonya kyaliwo n'onoonya mukwano gwo ebiseera ebisinga muba mwenkana n'emyaka abamu alina omusumba we n'ayita ku musumba Kulumba n'ayita ku musumba gundi n'ayita ku musumba gundi ng'alina specifically omusumba si lwakuba nti yayina amaanyi si yasinga omwoyo naye ono bavudde wala naye amumanyi awulira comfortable ng'amubuulidde ebigambo bye naye wandibaddemu wa comfortable bibuulira Katonda wo okuyita mu kusaba kati kyova toddiŋŋana bigambo kubanga toyinza kuddaawo Mukama ndi mubbi Mukama ndi mubbi Mukama ndi mubbi kubanga nawe bw'ojja mu maaso gange ng'oli mukwano gwange n'otandika ebyo nti mukwano gwange Kulumba gwe mmanye ebyange Kulumba ndi mubbi Kulumba ndi mubbi Kulumba ndi mubbi Kulumba ndi mubbi nga mbuwa oluganda ono tabanga nga ayagala kugira omutwe gwagala kunoneka bwononesi
N'olwekyo obutasaba kitegeeza butafissawo obudde busaba oba tolina by'otegeezezza Mukama Katonda wo. Kyova ogenda nga mukwano gwo n'ofuna akafo akasirifu, okimanyi nti bw'oba ogenda okulaba omusumba, bw'oba olina mukwano gwo omusaba n'omugamba nsaba ompeeyo akadde twogeremu. Nsaagala byakusimu, nsaagala ng'abaana weebali, asijja kujja ku mulimu, njagala mbeeko wenkusanga tutuule twogere nga tuli ffekka. Ne Katonda obudde obwo bw'olina okunoonya mu budde bwo twogere naye, oyogere naye ng'oyogera ne mukwano gwo omweyabize, gwe mukisa.